batunda balanga abatalina buzibu obadde olyogera ku mawulire nti atulina emikutu gya mawulire 10 n'omusobyo niye ensi etali mu democracy eyinza okuleka gundi ezo zonna okoperating kati abadde yeekwasa ekyo ng'agumira awo agenza okuba batandisa okugiggala emikutu kati erinnya olisi amawulire agabadde ku NTV ye Kenya gadde gali mu kulaga mbeera y'emu naye talinayo buyinza bali bonna bali mu kulaba ekimu kati reputation y'eggwanga ogyonoona ate obutebenkevu butandika okulabika mu ggwanga by the way kino kyokka ekyatuuseewo kidiscouraginga ba investors okujja wano oli nation media bali baava Kenya okweta sente wano extendinga wano ne ba investinga ne ba employinga bana Uganda era wadde bakola kati obaggadde waliwo investor agenda tunamu agambe ha Uganda tewali safe lwonyiga n'abakulu tokyali safe bakufiiriza agenda kulemerwa okujja ate nga Museveni yadde ali mu kwekaleginga nnyo ayaddaga nnyo ba investors okujja basige sente wano naye bagenda kukikola batya ng'embeera efaanana bweti kati kyali mukola tekigattako wabula kitoolako talina ngeri yonna yonna tekigattako nekitoolako ensonga y'emu kanso eya NTV omuntu wa wansi alina engeri yonna gy'akosebwamu of course abantu in terms of knowledge naki bannamawulire be balinga ababaka b'abantu ku events happening muntu abadde akera ku NTV akawungeezi olunyuka n'alaba ebifudde mu Bende n'alaba ebifudde Hoima n'alaba ebifudde Gulu n'alaba ebifudde mu palamenti n'alaba mu ddakiika zaameka 3 n'agenda ne yeebaka nkya n'amanya nti nalabye ku mawulire nti mu kibuga enkye ku buli balisibye tokeera kola bwoti ekyo kimuggyeko takyalina buli lwokosa amawulire okosa omuntu wa wansi buli lwogira anti obwannakyemalira busooka balwanyisa nnyo amazima okutambula naye amazima gagasa muntu wa wansi ekyo bw'okijjawo oba omukosezza akutereevu message ki esindikiddwa ku media platforms endala naddala ku kituuse ku NTV kati bonna bakolera mu kutya ekitegedde ojja kwekanga ebintu bajja kutya biripotingangako tebamanyi omukulu bw'anaanyiiga obukola story nosooka omwebuuzaako nosooka olowooza emirundi mingi egenda muyisa n'okubira ku bayambi be nga tonnagita kati ekyo kibi namawulire opposition bwekola ekituufu kyogere bwekola ekikyamu kyogere gavumenti bwekola ekituufu kyogere bwekola ekikyamu kyogere kiyambe bw'ona okyogera gavumenti ejja kola reaction y'abantu etereeze opposition bw'eneekola ekituufu kyogere bw'eneekola ekikyamu kyogere abantu banalaba reaction y'abantu ku nsobi gye bakoze bajja kutereeza omuntu aganyulwemu bw'otuuka time ng'olina kwogera birungi byokka ebya gavumenti ng'ebibyo bye tobyogera then kati oba ovudde ku bukugu bwonna munnamawulire kanso nga tumaliriza ensonga eyo tukwate endala NTV nga kampuni wange ekitongole kiramba bo tebalina kye balina kukola kwekyekingamu kati kangu badde balina kuddukira mu mateeka yo option gye balina kibangu nti bw'ojjawo amateeka omuntu oba omusibye emikono omugamba ajja tulwane nga ate omusibye emikono kati badde remedy balina kuddukira mu mateeka amateeka ono yaganda minings era yalaga okubagula wajja bagulawo ku mase ye nze ngamba wetwogerera bino NTV yandibadde guddwa nga tewali kakwakulizo konna kabateekeddwako after that nga bwatwitinga ku Twitter ye ndowooza n'ateekayo negundi n'ekiwandiiko ekyetonda ku Twitter yetonda bannayuganda ne nation media nga gundi nga kampani olwaki nekikola nti bannaaye ekyakyetaaga n'ekirala ndowooza kekadde mu Museveni ajja addressinga eggwanga atubula ekituufu wetuyimiridde atugambe nti bannaaye nti administration y'eggwanga nagikwasizza mutabani
nze kati ndi ayatula ndi eno waggulu ebisigayo nabimulekedde abantu bamanyi naye okubeera ano oba omukulu tamanyi oba amanyi oba omukulu ali mu kujjanjaba jjajja mukyala ng'entamanyi bigenda mu maaso abantu bali awo naye ng'amanyi ebigenda muki nuza gyadressinga erumu eggwanga alitegeeze kanso ekyagazza omukutu guno kukuba ezo story abakulizi bataagala kibajjako kyo zirekera ne mukola ebala bibakola abatagaddwa anti mu bukugu bwamwe mulayira kukola ki n'omugenda okukola mawulire kuweereza abantu mazima na bwenkanya kati olina okulondako okukola ng'otambula ku ethics zo ng'omunnamawulire oba okuzisuula n'okulanga kimono nti asuula amateeka n'akola interests ze kati naawe kyoba osigadde okusalawo okukola. Tuli ku Focus TV ndi ne Kanso Matovu tuyisaamuko ku bigenda maaso mu ggwanga ly'etu Uganda nebaza abantu mwenna abateekamu kasente okuli Focus Event Services bagamba nti beeyine bakolera omukolo gwo bakwe photography videography okuli juice okuli cake empoomu ddala wamu ne entertainment so ng'ate ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyine bakolere branding oba printing ow'ekika kyonna ayagala business card banners ayagala stickers ayagala t-shirt or corporate uniforms eya company zo obeera nga obafuna ne bicycle kick kojja kagatta akuyita okubeera nga otereza amaka go so ng'ate era saagala kulema kubajjukiza Kanso Matovu munnamateeka ddala ate era alafubanira naddala Kanso wangamba ensonga z'ettaka ezo zo weerisa nkuuli so wenna gy'oli ng'olina maybe enkaana ku ttaka olinamuko ebikutte ebyetaaga munnamateeka Kanso Matovu ono nsaba Kanso abantu oyiwe namba y'essimu tugende mu maaso ennamba eri 0705 51 63 19 okay 0705 5 63 19 omuntu bw'abayitira ku nnamba eyo ojja kweyogera butereevu ne Kanso Matovu abe ng'akuyambako ye munnamateeka gwe n'akalaba asooka okwekendenya ensonga tena kusabadde 10 ne mulyoka muteesa nga amaze okulaba ejja kubakola oba teekole so Kanso nga tumbawumba oli omukyala gwe bayita Sarah Bireete naye era y'omu ku bakwatiddwa ne bateebwa ku nsonga za Miriam Matembe engeri gye yali abaayo ng'akolagana nnyo naye balowooza nti bayamukwese Kanso ensi eri sefu kyenkana kino ddala abantu ali mu takabanira eddembe ly'omuntu kati nkugambye abo bonna boogera ku biruma abantu bali mu kukwata omunnamawulire anaayogera ku biruma abantu bajja kuggala nga tewali gwebeeddwa teeka lyonna ba activists bano ab'enjawulo kati mukyala Matembe former MP yes former minister atera okweyita senior citizen ate nga indeed she's a senior citizen ayina emyaka 7 plus bw'ojja n'otandika okuharasinga omuntu ng'oyo kuba ekyamazima bwe bagenda bwe tebamusanye naye agaliwo gagamba bamukwata tetumanyi gy'ali tewali amanyi mukyala Matembe gy'ali ku myaka 7 teri awulira ddoboozi lye teri amulabako ku myaka 7 naki n'omusobyo oba nno kankuze mu mbeera zaffe za bulijjo omuntu bw'ayisa mu bantu abakulu amaaso myaka egyo ntubagamba omwana ono olaba ati oboola omusajja omukulu ekyenkanidde awo kabaka muno akalaga nti ono kati newankwadde omusajja omukulu oyo yasobeza naye kyavunanyizibwa tomuvubuka kumuyisaamu lugaayi kati mukyala Matembe tetumanyi gy'ali era tugamba nti waba mukwate okwatibwa kumenya mateeka bw'aba alina omusango yali yalina kusoba summoned by police agende ku police bamubule kye bamuvunaana ekitaliiwo mukyala Sarah wamulaba bamukwatako emabega eri era bagirabira ebisango sangu namala n'afuluma kati aluutu eno naye muvube enkwata eno ey'ekivandulo eno gye tuvumirira ebyo byonna nga bigenda mu maaso ngenda nkugambye nati abantu bino essaawa ezo mu Uganda tewakyali ali safe tewakyali ali safe era naye nga gundi appeal yange esembayo eri ku bantu abalondebwa okwogerera ku lw'abantu bano bonna bano volunteers be bakwata ne waliwo abantu be basaamu mandate ne babalonda nti mmwe mugende mutuweereze tuluma
tubibakwasiza mu bitandikireko abo bebaliwa babaka ba parliament ensonga zino zene balekazi bali mu kuzirwanira ku fulo ya parliament ne weba eri mu luwummula musobola okutegeeza speaker n'ayita parliament nedda mu bwangu waliwo ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ezitalinda nga zino abantu bawambibwa bantu batulugunyizibwa mu bintu ebitakkiriza naye mubanga parliament eri mu luwummula kibakakatako okudda mutegeeza speaker n'akomawo mu bwangu n'ayita olutuulo olw'enjawulo ne mu raisinga issues zino naye bonna abo abasinga basirise lwaki tebaagala gootanya gye bagenda kujja ssente kuba bakitegedde parliament nayo gundi aginfluencinga omukulu ono kasita yateeka gundi ku leader of opposition balina batandikirawo okupatinga byakwasa omulimu kati buli mubaka ati okwogera yasokulanga gundi constituency yange bagitwala ekyo nakyo kyabulabe bo balowooza opposition bwe tulina abaka teisasumu nga 7 abali ku opposition Moses Sena yagenda kutwala constituencies 7 kinagamba abantu amaloboozi bwe gaba mangi gazibuwalira atulugunya buli muleka amaloboozi nga amagalu magga matono gamwanguyira era walaba bonna abasooka okwogera ennyo ne baba radical gyali ku issue ya Lukwago tebaali bangi n'atandika kale nga mwayogedde gundi muno kankuplaningire semujunganda gukankuplaningire gundi kuba amaloboozi gaali mangi naye amaloboozi singa gaali mangi yali agenda gakola ati yandigire bugambibwa kino kankyensonyiwa nkiveeko kati kyetugamba nti opposition mulabanga abatali bangi naye abantu 7 si batono maloboozi ge mu mugasitule bwegana agattibwako lubeera opposition tebadde n'abantu bangi mu parliament ziyeza naye bingi babisuza na gavumenti bayogeranga mu namba yaabwe ng'ate bali kimu bwe beegattanga kenyono amaloboozi g'ebbali agava mu bantu bannaddiini biki ebimu gavumenti yabirekanga naye kati olwaleero tulinga abalonda ekibiina kimu nti kyekiri mu kufuga kikulembera naye si omulimu abo opposition bonna basirisi kanso akasembayo singa obadde ofunye omukisa okusinkana CDF w'eggwanga lyattu Uganda saawa zino biki byantadeko essira okulaba nga ensi yattu Uganda etereera nze ne mulaba nandimusabye bw'abanga yasoma busirikale afokasinge ku mulimu obusirikale gw'alina okukola ekyokubiri nandimusabye awe constitution ya Uganda ekitiibwa era nandimusomesezza ekituuse mu nsi ez'enjawulo nga temuli mateeka era nandimuwadde ensonga lwaki ensi nga Congo ngagga nnyo naye baavu bagagga nnyo mu byobugagga balina ebyobugagga bingi naye baavu kuba teri mateeka tegagobererwa nze ngamba ebyo twandigenza okumala obyogerako yandibadde afunyeemu ekyokuyiga ate n'ekyokusatu kyanesembyeyo ensi zonna ezirimu obukulembeze abaddira obukulembeze bugana obufuula bwansikirano nazo tezikula era nandimulaze ekiri mu North Korea eri awo yasitakingira abantu babonaabona lwakuba baddira obwakabaka obukulembeze nebufuula bwansikirano bakigezaako ere Congo nawala gye bamalira byamalira bivaawo naye era nga tebikoze bulungi kakati nandi bimugambye ebigambo ebyo ne maliza nga musaba awangaale nga serving officer aliro yeggwe ly'eggwanga lye nga wali nga asomesa patriotism abere patriotic ng'omuntu naye obukulembeze abuleke butamwe bulina okutambula alwane kuuma constitution ino okutamenyebwa abaana bazadde lwe bajja okunyumirwa eggwanga lino nga naye bwalinyumiddwa taataye bwe yasukwa taata we agenza ayenjebuka eno gye bisembedde ntebe kumuwombera bwe yali yakajja yasooka n'agezaako okugoberera bannayuganda bye baagala ono mwami wozi tayimu eyo neemunyumira nnyo paka eno n'agiyagalira kati bw'atamaintaininga bino nakwongera kutereeza butereeza n'atandika okukola bino byali mu kukola abaana be tebagenda kunyumirwa nsi eno kale obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde eri mpaka wano mbadde ne Kanso Matovu nga tuyisaamuko ku ebyo bigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda
nze ade Wilberforce Muyanja tusigane mu video ezijja mu maaso ku Focus TV bingi tukyakutegekera bingi tukyakuweereza bingi bitukkiriza nti bina kibikugattako era nammwe abagenda mu comment section abatwagala ennyo mwebale nnyo waliwo agenda n'agamba nti Focus TV kwesiva kagambo kalinga akatono ne katuzamu amaanyi n'otukipinga nga tukuweereza ebyo yagala okubeera aba byosinga okubeera nga bikugattako mu bulamu bwo. For now, bye bye.